Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga FUFA kigamba kikafuuwa okwewandiisa ne National Council of Sports singa batekyusizza bumu ku bukwakkulizo obwateekebwawo ebibiina bino okwewandiisa. Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Mawuga agamba abantu abali mu ofiisi ya National Council of Sports tebalina bumanyirivu mu mirimu gyabwe era bakazanyiriza bawedde emirimu. Ono agamba abantu bano bategeezebwa dda ng'omu ku bukwakkulizo obuli mu tteeka lya National Council of Sports bwe bukontana n'amateeka ga FIFA n'era ne beerema ekintu ekiyinza okuviirako omupiira gwa Uganda embiranyi. Tuli mu buwandiike kati bugamba nti FUFA ekikozesa bukozesa ekyokubiri tubadde ne examples mu senda tuwadde example ya Kuwait eri clear era baagigobyemu kakati olwaliro Kuwait tebasamba mupiira kati bugamba nti tugikozesa naye nga example weeziri ekyokubiri nga ne FIFA ekuwandiikidde nti bw'otaakola ekintu kyo kitegeeza simanyi lwaki okuyita kwekweka suubira nti tuba tukuweeredde ddala ensonga entuufu nti lwaki FIFA ekigaanye ab'emateeka bawandiikira FIFA nga tebanabba gateeka ne balitunulako ne bagamba nti FIFA eyo position FIFA eryateekako terina bwekontana n'obuwaayiro obuli mu tteeka erya Uganda. Ono ayongeddeko nti bawandiikira dda National Council of Sports nga bagisaba batuule n'abakungu ba FIFA kwa ne Solicitor General wa Uganda naye National Council neyesuulirawo gwa naggamba nti mu bbanga lino paka nga Oktoba tusuubira nti mujja kuba mufunye obudde obwogera ne FIFA tusuubira nti mujja kuba mutuwadde ebbaluwa etutwala mu mulandi singa FIFA ebeekanyiza nammwe ku nsonga eyo ate simanyi lwaki tebatuula nze nsuubira nti maybe banyonnyola ensonga zaabwe maybe FIFA esobola n'obbakiriza ffe kasita FIFA ebanga etukkiriza nti tetulina kitukontanye nakyo then tusobola okukola amateeka gaabwe tetugabiriivingiramu tumanyi nti tegalina mugaso tegaadressinga bizibu byamizannyo naye ge mateeka abaakola amateeka balina obuyinza ge baakola. Mawuga agamba kugenda mu maaso n'okwekubira enduulu singa National Council ne gavumenti ya wakati teyingira mu nsonga zaabwe. Naffe tujja kgenda mu kooti mulaba ebya table tennis baba tutte mu kooti akati National Council of Sports ejja kusasula obukadde obusuuka 180. Singa ekibiina kiremererwa okwewandiisa kitegeeza nti tekirina kukozesa linnya Uganda kuba kiba tekibalibwa ng'ekibiina ky'ebyemizannyo mu ggwanga. Olina okubeera ne certificate bw'oba togiina nze nsobola okutandika kukwogereko ki woli toliiwo you are not a national association therefore ekwadde mpulira abantu nga boogera ku disbanding obadde disbanding nga ki ono disbanding ekitaliiwo ebibadde bikyali bityo ate ndigewalampya ennyumba kooti bw'eragidde National Council of Sports okuliyirira aba Uganda Table Tennis Association oluvannyuma lw'okusingizibwa omusango gw'okukyusa obukulembeze bw'ekibiina kino mu bukyamu ko n'okuwa certificate ekibiina ekikyamu. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.